Abatuuze b'oku kyalo Kijonga Market Cell e Namityobola mu Mbarara City baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okugwa ku mulambo ogw'omusajja nga gujjudde ebisago ebiraga nti ono nga tannattibwa yasoose kkubibwa. Tukitegedde nti abaana babadde bakedde okuzannya enkya ya leero be bagudde ku mulambo gw'omusajja ono olwo ne badduka okutegeeza abatuuze olwo nabo ne bategeeza abakulembeze. Ssaawa nga 3 ez'okumakya abaana batutegeeza nti waliwo omuntu gwasudde wali mu Sewage Ponds, then kwe kujja tugenda okusanga omuntu esimu ali bamusudde. Maze ebbanga nga bibeerawo si bakulu bokka muno tunyululamu n'abaana mu Sewage muno. Omukyala akwata omwana n'amusula mu Sewage bajjamu enkutu kufaanana ng'ebyo tubirabye nnyo wano, naye nga bireetebwa bantu kunywa ebitamiiza ebitawaanya omutwe ng'enjaga, mayirungi, amafuta ge banuusa n'ebiringa ebyo. N'ensonga y'omujjuzo gw'abaana ab'oku nguudo mu kitundu tebuusiddwa maaso. Bakubanga ba street kids ne baba bazze ewaabwe kati abo nabo baleese ekizibu n'abaana abatalina mirimu batayaayamu. Ekitindo haliya bijwire tokacwekanisaho ne barara ne batema abantu ngako kuza kutumwe nabo kugira ngo abalandlord babafunamu obusente ne babashirikira. Buli wiki tutekwa kufuna reports y'abantu batano bana bona batemugwe Jambia. Kati bano basabye ebyokwerinda binywezebwemu. So tusaba gavumenti etuyambe ku balala tuli bubi nnyo naddala wano mu Kizungu ery'Ennyamutyobola eri bubi nnyo tusaana kudduukirira. Oba tuteekamu patrols za misana na kiro kituyambeko naye tuli bubi. Poliisi ekakasizza okufa kw'ono era okunoonyereza kwatandise dda. The individual who is murdered has not been identified, but he is known by many in the area as Sungu Rasta, who was accused of snatching a phone together with other individuals that haven't been identified. So the community chased them down and caught up with Rasta and assaulted him to death. Gw'omulambo gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu e Mbarara.